begaza abali munda kati ne Walukagga naye ataddeyo ku gundi yemu Mzee Museveni ekituufu abayimbi watuta tukole oba nedda poliisi batusaba ssente ezisinga zetusubira okusolooza mu kifo bw'ogaana ng'ekivvulu bakiggalawo gavumenti bw'eremesa buli muntu okukola ettemu lyeyongera kweriisa nkuuli tuwa abantu bangi emirimu n'abawagizi bw'aba mu ndongo tayinza kulowooza kuzza misango mbalabula temuwulira amagezi amazaale okay balenwe ne Walukagga ali still ku complaint yemu now bottom line eri luddawa ekisooka kye tulina okusooka okukkiriza mwe n'abapromota bategeka ebivvulu ekisooka mukikkirize nti esooka emisoso mingi nnyo ate n'abapoliisi nabo bategedde nti nagwo muki mulyo bategedde nabo basobola okuliirawo awo ssente kati ate kigenda kujja bagira ng'ate gw'otegekedde ddala ekivvulu nga totuukiriza bukwakkuliza obwo bw'abanga ebigambo bya Luuku byayogedde byebyo byayogera ku Catherine kusaasira okusinziira ku Luuku agamba nti tebagenda kukkiriza bamanyira kuba muli NRM amateeka tegasosola kati tumaliriza tutya mu nsonga ng'eno eyawagira NRM n'ataagiwagira omanyi mu Uganda ze kati kambayo ekintu kimu abatamanyi Uganda abakagenda wa President Museveni nange amwogerako sinza ali awo amumanyi naye President Museveni kyafaako mu nsi muno kiri ekyo kusigala nga President wa Uganda kyovola buli kimu yakikola mu kalulu kano n'asembeza ne mulowooza nti tebagwanidde n'asigala n'ekutebe n'agikola ki n'agiddako kyokka wamala okufuuka President afuuka okulabanga asigala ye President waki w'eggwanga lino kati buli eyawagira mu NRM n'abataagiwagira mwenna ke kaseera mutandike kati okugoba ekituufu kubanga kati omanyi ebiseera ebisinga Katonda alina ebintu byakola si kirungi teri kusanyuka nga bizinesi ya munne esaliddwamu tekirina makulu gonna kuba nno client waffe wabula osanga kyandibadde politicized singa Walukagga kibasizza mu kivulu kya Walukagga kubanga maybe kusasala n'akasimu kasobola okukubira kakati munange Walukagga anaafuna ddi amaanyi agagamba nti muhoozi tunula mu nsonga ze anaagamba ddi nti Jerusalem sale kino kikoleko wano byebino ebitone byetwayogerako ebintu ebimu nno because it's not anyway naffe tufuniramu awo naffe business omanyi mu Uganda business chain ku business yoli buli omu kwalya abantu bano abayimbi bwe bagendanga eggulu abantu bababuuzanga mwogera ku nsonga ki it is today how many months past si mingi wadde n'omwaka tegunnawera it is today bwe baalinga mu kalulu nga bakuba campaigns and all that business yali egenda kukomawo ey'okuyimba oba yali ejja kweyongerayo it is now today it is happening kati ddala kyenyini Catherine kyeyeebuuzizza nze omwana ow'omunju n'ate ekyo kyenvumirira nti kyakozesa ekyo kyenyini kintwala mwena limwe mba wakugenda mwena nga ngenzeeyo nga presenter njagala obulamu bw'abapresenta bonna bukole ki bukyuke eyo sisitemu y'okulowooza nti nno gw'ogenda gw'oterera abalala tebasazeewo be bamanyi kiyinza obutaafekitinga ggwe nekyaafekitinga omwana wo kubanga omwana wo amagezi ganja obwongo bwe bwawukana n'obwongo bwe abaana tubalabye bangi nnyo taata walimu eno pate omwana pate endala yes so kati nze ndowooza gye kidda fenna kati buli omu twetaaga okutuula nga tetuvudde mu kwesongamu engalo bw'oba ofunye obadde lucky enough omuyimbi oba omuntu yenna ali mu music industry oba industry yonna yonna whatever ne bakusembeza ku table fa ku ekyo ekyolimu because kyekikutuusizza wooli kati ekibuuzo okusaasira nze singa nkutunula mu maaso bwe tikyengenda okubuuza bukyanga ogenda mu NRM gy'oyogera emisana gy'oteegaana bukyanga ogigendamu olina byosakidde industry eno because mwe mwandibadde saa zino muhandolinga ensonga ezo n'ogamba muzeeyi nedda mulimba poliisi esobola kusaba bukadde 10 nga ne kesisi eno yafulumizza ebyayo kubanga ate gwe osobola okwogera naye ng'omwana nze maama wange nsobola okuba nga gwayamba tasobola mugamba nti nedda tekisoboka kubanga amutya naye mba ndi mwana wa mu nnyumba njagamba muzeeyi tekijja kusoboka
kati kusaasira ate wano mwe munyina okuyambira ennyo kubanga tulowooza mmwe muli baana baki bamunju temukola kintu kiyamba mwe nga ba NRM kaada mukole ekintu kigenda okuyamba industry because singa mukola ekintu kiyamba industry tugenda batuuza no confident ni mugambe nti abawagira opposition kiki bakoze ffe okuva twatandika okuwagira NRM kino ne kino tukikoledde industry kati tulabeyo omuntu yenna erinnya lyoyinza omuwaba mafeno oba omulalu yenna agenda okukuba akacupa I know fe abaliwo for this industry tujja kugamba nti otatusiriwalirako kubanga kusaasira mu NRM kino kyaleese naye sose baba kyasobola okuggalawo ekivvulu kyo yes tewagoberera mitendera okusinziira ku luuku naye ate giyinza okuba emisuso mizibu nnyo nga nawe tugisobola nga tusobola kugijjamu wabanga ekivvulu kyo ky'abantu 2,000 nga bazadde basasula omutwalo gumu gye bwe bukadde 20 olanze kuterefa ino okumala olumusto omwezi mulamba okubya drive otaddeyo baana olumusto bukadde nga 8 ku 10 bugenze mu kivvulu kyekimu kati polisi bwe bayetaaga obukadde bwayo bulala 5 kusaasira obwokolerera ki naye ate gwe oli mu position ennungi egenda okyogerera okikube so today wali tutuule ffenna abawagira NRM n'abataagiwagira kakati tukolere industry mukama mulungi nnyo akireese ne tukitegeera nti kati bano tebalina gwe bakubira ku liiso polisi yekola kyesuubira kubanga yeruuka abeeweredde togoberedde emitendera tujja biggalawo cases tuzirabyeko owakalenda katonda yamuyamba buyambi abantu baakeera polisi egenda okujja nga tebakyalina kyakukolera abantu edde baatudde mbone olutalo baali bamuganya okuyimba ate kyaggwa n'amangu mama eri ensonga gyoyogeddeko eggulu lwakikuba newuunya nnyo shiba ku nnyimba zaina waki yamaze mangu ekivu by ssaawa 5 kivulu kyadde kiwedde kale ebyo byebyo tujja kwongera okufuna update maaso awo okwongera okumanya ebisingawo naye nze kyendowooza eno kesi yakujubilatinga tewali kyakusanyukamu kyo obadde kusaasira tomwagala naye eno kesi yakuzuukuka kakati nyatukize tugane nti ebbanga lye mwamala eggulu mwali munoonya byammwe kati mu kaseera kano bwe mwetaagira okutuula nga industry owa opposition n'owa NRM nga mukulembedde owa NRM kubanga yatugamba yagenda kutusakira okuleka nga yali atulimba y'omwana w'omu nnyumba yayinza okwogera ekintu ne kiwulirwa awo tuzuddewo tunaafiirako nfiire kakati jo yagande mazaalibwa ga Maureen Nantume kwe yatulagidde olubuto